ebyagudde ku Pastor Tom Mugerwa owa Mutundu Christian Fellowship mwabitegedde poliisi olunaku olw'ejjo yamukutte nebeera nga ate emutwalo okwongera okubeera nga ate emubuulirizaako tuula kalirambi kunyumiza bulungi soka likinga video ate sharinga ebintu bino comment section ogenda kubeera nga tokomentinga neso kumala okubeera nga ate owuliriza kakati olunaku olw'ejjo kampani ya MTN ne kampani ya Airtel beegasse wamu ne bagamba nedda kino kisusse era kyavuddeko okubeera nga ate batwala Pastor Tom Mugerwa mu mbuga z'amateeka era ng'obuzibu bwavudde ku ssente nga beebuuza ddala omusajja ono essente zino zonna ezitira ku simu kaadi zaffe jjukira abasumba bano babeera basaba wali waggulu bateekawo ennamba z'essimu nti kakati ekiweebwayo beera nga ate okiteekako naye ndowooza teri musumba alina TV atateekako nnamba y'essimu bonna bateekako ennamba z'essimu ezo nti wobeera nga olina kyewaddagadde okuwaayo yitako ezo ennamba z'essimu era nga wansi awo bamalina okubeera nga ate bateekawo bank accounts zaabwe kyababuuseeko olw'ezo ssente eziyitira ku nnamba z'essimu zino eza Pastor Tom era nga olunaku lumu lukka Pastor Tom areceiving emiliyoni za ssente eziwera 10,000 abasumba balina ssente olunaku lumu lukka nga obudde temunaba kubeera nga ate buziba ennamba z'essimu ezo ziyitirako miliyoni za ssente eziwera 10,000 era nga zino ssente tezijja mu lunaku lumu lukka kizenga kikolebwa ebbanga lino lyonna okumala emyezi egiwera nga ssente ziyitira ku nnamba z'essimu zino ne bank accounts ze nga ssente mpitirivu nnyo era kyadiriddeko okubeera nga ate poliisi esalako wali mu maka ge nebeera nga ate emutwalo okwongera okubeera nga ate emwebuuzaako bagenza okubeera nga tebatinkuula accounts ze muganda wange kyebasanzeeko kyabakanze era nga bategeeza ne bagamba nti awokawuka mu ddakiika ze bamaze nga bagezako okubeera nga ate babuuza Pastor Tom ebuuzo kuwa jjajja ssente ndowooza eddakiika zabadde nga 40 ku 50 awokawuka emiliyoni za ssente ezisoba mu 20 zasobodde okubeera nga ate ezigwa ku accounts ze n'abagamba ndowooza mukiraba kyembagamba nina abantu bangi nnyo abaweereza ssente abantu bangi nnyo banjagala wano mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga yonna nina abawagizi bayitirivu nnyo era kyawaliriza poliisi okubeera nga ate emuta nga temuguddeeko omusango nagumu ngenda kubeera nga tebatera wakatambyako of course n'obutambi obulala bungi nnyo tuula kalira likinga video sharingako abalala subscribinga just in case obanga wadde tonaba kubeera nga ate okikolako ate tubeere nga tetutambulira wamu ffenna kampani z'amasimu eya Airtel ne MTN zawaliriziddwa okugenda mu gavumenti zeebuuze oba zemulugunye ku Pastor Tom Mugerwa ono nga tweddira gumu ffenna tuli bankimu ku nsimbi empitirivu eziva mu bitundu ebyenjawulo mu Bannayuganda nga zigenda ku ssimu ye ono nga buli lunaku alisiivinga miliyoni ezisuka mu 10 ku ssimu ye ate ng'essimu ekoma ku miliyoni 20. Okwemulugunya kuno kwawaliriziddwa gavumenti ya Uganda okukwata oba okuyita Pastor Tom Mugerwa agende ennyonnyoleko kubigambibwa nti ensimbi ezigenda ku akawunti ye mpitirivu nnyo ng'ono ku akawunti alinako obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi wabula nga ate taziggyako era oluvannyuma yatwaliddwa ku poliisi ku kitongole ky'Abambega ne bamunoonyerezaako ne bakola okunoonyereza ku mwami oyo ono nga Pastor afuna ensimbi okuva mu bakadaama nsuubira kubanga alisiivinga miliyoni ezisuka mu 10 buli lunaku ku layini za Airtel ne MTN kyokka ate alisiivinga ensimbi ono alisiivinga ensimbi okuva mu Western Union n'emikutu gyonna egireeta ssente okuva ebweru w'eggwanga kino kikakasa waliyo bakadaama abasindikira omukulu we n'ensimbi ng'ate ensimbi bazibonyaabonera bano nga balowooza nti najja kubasabira emirimu gyabwe gitereere ne bakama baabwe balekerawo okubaboggolera tubakubiriza ng'abantu abakuba kyeyo mwesonyiwa okusindikira abapasita bano ensimbi wobanga wali e Uganda nga tosobola kubeera ng'oyingiza 10,000 era nga towaayo kimu kya 10 kiweza 10,000 lwaki osindikira 10,000 pasita bano bapasita just okuleka okugumya emitima gyammwe n'okuba beteekamu essuubi naye tebalina kyebasobola kukukolera era bano mpulira nnyo nga beevuma abalogo eddiini bagitambuliza ku bulogo batiisa abantu nti abalogo bajja kubaloga emyaka gyonna kakyanga batandikawo amakanisa gaabwe tubalabudde ku bantu abo tubakakasizza tubaleetedde obufere ku bantu abo muganye okuwulira abaana be basomera mu Amerika
tebasobola kukwata bawala baabwe kubawandiika zisabira mu kanisa zaabwe tubannyonnyodde nemuganye. Gavumenti egamba nti omusajja ssente z'alina ku akawunti mpitirivu nnyo tezigwanidde muntu kubeera nazo ku akawunti. Endisiivinga ssente buli lunaku tezigwanidde ssente nnyingi nnyo okuva mu ndiga. Pasita takyana zikozesa zirioko ku akawunti zitudde. Byabaddewo olunaku lwajjo era ono pasita yageze nennyonnyolako lwaki alina ssente mpitirivu nnyo ku akawunti nga tezikola zamulema okulya. Ne banne ebisajja ebipasita gasiya bulolo bibbi abantu komandida bibase just kumulirawo bantu nebimulirawo abantu babiwayo ensimbi. Basajja bange ab'e South Africa mwandibadde muva South Africa ne mujje mukola bikanisa e Kampala ne mweyolera ssente. Mujje e Kampala muyowe ku nsimbi. Wanga ab'e South Africa mumusobola okuyingira ensonga eno kati. Abalungi muli mutya leero mugenda kubuuza naluyima kiki kyatuleetedde kikyagenda otugamba. Leero ensonga endeese ya mikolo. Buli lw'oba omanya ng'ogenda kwanjula olina emikolo gyamba olaba kati ne bubaasiri nabo buloza abantu. Naye ekigambo kukyaza mwami, kigambo kwanjula, kigambo mbaga, sooka weetereze. Bw'obangayo ne kasengeyo mu kika ng'okeekengera okuba n'omutima omubi buba busanyufu nnyo ne bulaga mu bwo buli happy naye nga ku mutima omubi gwe butudde. Kasooberera okayoola ebigere obiyiwe mu kikopo oba onyweko emimireegi omale omunaabe ebigere bye. Bw'oba tosobodde waakiri kwata olugoye lwe olukunye nga temuli sabbuuni onyweko olunaabe. Kweganga okusooka eri abantu ababi aboonoonera abaana baffe emikolo. Maama ow'ensonga oba ssenga nga ddala tolina mutima mubi nga ddala oli ssenga wa mwana, tekyandibadde kirungi kuwa sipeesi bintu by'ogenda kufumbiramuko. Kuwa sipeesi mwana wa buwala mufumbire omuddiro mwagenda okwambalira. Abaana abo batuuka mu bufumbo nga bakwatagana bulungi ne babba baabwe, naye olujja ne bakola emikolo, abaana ne bafuna ebikwa, abaana ne basiraana, abaana ne bafa. Abantu balina emitima emibi. Oli gw'oyisa okubeera ssengawo bukyanga abawo teri yali amukiinye wadde boyfriend omugamba nti munnaye kwata akatambaala ak'ebitaano. Gw'ojja osinika nnyo amannyo ng'ogenda kwanjula musajja asula akaaba asiiba akaaba olw'okuba amanye waagundi muwala wagenda kukola bw'ati. Mulekerawo emitima emibi. Mu famire yammwe oba ofunyeeyo chansi bw'etyo swabira ogambe ya Allah neeyanziza okutuwa ekyamagero kino bw'ekiti oba okitegedde. Omwana wa munno mu luwombo mu kifo ky'okumuteeramu akawulira akatuuza akakakkanya akaki gwe n'okwata buza. Njagala mbabuza emirembe mu bufumbo buno. Omukono buli lwali oluwombo luno njagala emirembe gibabule mu bufumbo. Bannange muyiga okwetambuza ze bagenda ne bajja no senga ngenda kukola bwenti. N'omugamba nedda kankuteekereteekere ensonga zo zijja ba ssente bwe senga nga bannange ssente nnyingi. Kaakati kiri kyogenda okufiirwa kya bulamu bwonna. Oluusi omwana muno n'omuloga obutaddamu kukyaza muntu yenna waka. Naye nga lwaki omutima omubi ogwo lwaki oba nekko osobola n'okutta omwana wa muno olw'okuba ayanjudde. Si buli ayanjula nti yaba n'emirembe mu bufumbo bwe. Si buli gwe bakuba empeta nti yaba n'emirembe oba okitegeera. Naye mujja ne mutuula mu mikolo gy'abannammwe munno okuva lwaleese ebikolo obufumbo ne busaanawo. Nze nabako ku muntu gwe baleetera ekirabo oli n'asiba bulungi ekirabo naye ng'addidde oluwombo lwa bbi. Bano baba basumululwa kumbe oli yasibyemu bbi. Babasibira nnyo kasemufu. Omugole si kirungi kwesumululira birabo. Si kirungi kukwata birabo byofunye ku mikolo ne bituukira mu nju. Ebibbo n'emikeeka babirogeramu mu byegendereze. Olugendo nga tonna bakutubula mu mikolo gyo kyagirowoozaako birowooza sooka weetereze maama. Senga wo gw'osuubira oyinza okuba tolinaawo ssente naye nga famire abantu abo mumanyi babi mubeegendereze mubatunuulire wemuti. Olusituka wabadde atudde yoolawo oba waalinnye yoolawo mugamba okuva n'olwaleero nkunaabye byonna by'okola njagala bikuddire oba omweganza obulamu bwo bwonna. Yoola ekigere kye kikwate kiteeke mazzi nywako emimireegi munaabe. Mugambe gwe mukazi gwe gundi omulogo w'ekika kyaffe
nkunaabye obutaddamu kunneetantala kundoga mikolo gyange naye abamu oluusi baba neeyo nga tebajja na ku mikolo azze n'atoola nno n'oluusi n'ebintu n'abitoola naye ng'ekko ly'alina wano ku mutima bannanga omuntu omulogo aba mulogo omuntu omulogo tolina kubanga walina ekyo wali omukoze omuntu omulogo amanya nti ogenze ku kyenaalaba nga gwe agenda okugaggawala obayiteko ekyo kikuloza abaana bagudde eddaluku byeyo mwefeeko ate oluusi bambi abaana abo oluusi balwana okwefaako ate eno gye baddukidde oluusi ne tetabawa nnyo budde oluusi n'atuukira ku muntu nga ye yeenoonyeza bibye nga talina maanyi gasobola kumuziyiza ekyo naye abalungi nga tonna bakugwa mu buzibu obufumbo bwo tebunnasaanawo sooka weefeeko bannanga okusaba tusaba naye eddogo gye liri katonda alwawo mujjeeko eno nze mbabuulira nange ensaba ndi mukazi musabi ndi mukazi nnona mukristaayo nyinza obbagane muwakati ndi mukazi mukristaayo ne katonda mumanyi naye nze bwe mpulya sirinda kiwundu kusajjuka nga ngenda neekeberamu nga ngamba okikinga mpulira omukono gunyenyanyeenya nsaba omukulu nga bwe twatuula ne tugamba ensonga zino tuzijje mu kamera nenkiwuliriza era oluusi wankubira nkola kyekiriwo nga ebyo byaggwa ne tutuula ne tuteesa ne tugamba nti nno tutereeze ensonga biri mu kamera yes musaba akwate omukuumi we nga nga tewannabaawo mbeera mbi kuba embeera kati eriwo naawe ogiraba amukwate amufunire wamuteeka nga wagamba nti nno bavudde wala okitegedde bw'aba agamba nti ennyumba nambwa yagenda gisitula ante ampa omukuumi gwe naakwatagana naye siganye muntu we yenna ono biganye n'ekirala alekerawo okujja n'abantu abanvuma agambe ku bantu balekerawo ovuma omwana wange balekerawo okumprovokinga okitegedde bakujja mu mbeera balekerawo n'okujja ewaka ne bakyala be uzaleeta bakyala be bajja kinsaba osaba omukulu ebyo byokka ankyusizeemu mukuumi bw'aba alaba ennyumba ngenda gisitula balekerawo obuvuma omwana wange balekerawo kunkyokoza ku social media balekerawo abantu be balekerawo kujja ne bakyala be waka banki kati lujja omanyi gy'olaga waliyo omukazi oleese omukazi omulala ewaka kitegeeza ki ng'ate ne gy'olaga bamumanyi okitegeera bakazi bo bamanyi kyekyo kinsaba ne poliisi ya Uganda ennyambeko bweba ey'entebe eremereddwa eya Uganda ennyambeko egisingako ennyambeko okitegedde bw'ebanga omuntu yenna yenna muzira kisanga asobola okuhandolinga embeera eyo annyambeko esisaba kingi kuba sirina we ngenda kukubira mulanga mulala embeera ekuyinze era oba tennatuuka yaawo bw'oba okitwala embeera esusse naye lwa muntu omu mukuumi ate nga ye agamba kaabe lubaale kaabe katonda tajja kuvaayo naye ku kikolwa ekyokukasukira amategula tayagala bulamu era ekyo katonda aba asazeewo tegeeza omwami nti bakubadde bakukubya amategula adde bakusse kati mutegeeza eki mutegeeza eki kati tabaddeyo omusajja wattu kyagamba tabimanyi bwebakubadde bakubye ettegula oba yeya mutomi simanyi tugambe ki simanyi baani gwe mbasaba abatwale mu kkooti ekyo nakyo kiggwe sikulimba kati ngenda kusaba ssaala ya muntu ava eri oba yaba babateekeramu buli kimu ssente emmotoka ziba kima bukimi ezambyuleesi fakati wano we tuli emergency eno emergency nezasabye akwata omukuumi
kuba oyo ne bamugamba bw'akola mbwa kiba kirala Nambwayo kankusabire nze awo wenkomye fonna awo nze awo wenkomye naye nga bye biriwo bifaananyi si birungi nga tetunatuukana mu nsonga yennyini eri wakati w'ababiri naye nga ku kyendaba omukuumi simanyi kimutuusiza ku mbeera eyo yabulabe nnyo neggulu yabikoze ogwo si gwe gusoose neggulu yabikoze kyabulabe nze era nkweraliikiriddeko n'omwami yennyini mweraliikiriddeko okuba nti kati wano mu maka ge bakyasoovaawo omulambo kyayagala agambye bajja kuttirawo omuntu yakyogedde kuva mu kamwa ke bizibu mukko naye byonna bibeerawo mu bulamu ffe tujja ssaba bulungi bwereere bwe biba bivaamu Nambwayo ffe tuli ba bulungi bwereere binsusseeko banyabo ne bassebo munzikirize nkome wano byebyo ebiri eno ewa Nambwayo abadde bagamba nti byatereera byebyo abadde bagamba nti byatereera byali byatereera kati omunnyo guyise mu mata tegaba mafoolo oba kinene ekyo kigaziya ekiwundu kikoze kisajjuse ekiwundu kisajjuse buli kimu kijja kuba kirungi ekyensaba Uganda Police etali mu kufutyankibwa ejje tuyambe ku mukuumi w'omukulu yes nze sijja kutwala mukulu mu kooti ate bagambe Nambwayo atutte Ssuuna mu kooti no poliisi njukubidde ogusemba yeegamba bakwate Ssuuna kaakati ate Ssuuna bamukwatira ki okitegedde naawe era avuye kutawaanya siraavu nze Ssuuna simwinaako buzibu nze obuzibu bwe nina mukuumi we kati ate ye lwaki baba bamusiba ayina obuzibu yali akozeeko obuzibu ate nga yadiployinga omukuumi anti kati anyambe kamugjewo ekyo kyokka singa okeera nga Ssuuna bamusibye ate nga bamusibira ki oyinza n'okugjayo ezi bamusibira ki olwanira mwange ndekanze lwaki baba bamusiba ate nga gwa complaininga ku bino anti kino kiri so simple just yakifuula ekinene kiri kantu katono nnyo just yakafuula akanene yinga bamusibira ki omwana wa nnyabo watamiira omukwano gwe kati no si mukwano babeera bawansonga ki ba wansonga ki kyetulabye mu butambi omukazi kataalu afiirwa obulamu lwa mbeera eno gye wateeka ewaka ani akikoze mukuumi naye ani yamuleeta iggwe kati ate amugambye kwata kapeevo okamukube okujjako ng'oli oba alina obujulizi n'agamba amugambye akwate kapeevo okamusabule mwana wanyewe bamuleke solwanagana nabwo bugenda okuvaako bwe buti nga namba zesinga ozifiiriddwa kuba busooka ne bulaga abantu nti ekintu ky'okola kibi bw'oba oli muyimbi busooka ne buyingira mu myuziki wo ne bulaga abantu nti bimyuziki byo tebinyuma bimyuziki byo bibi biki tomanyi kuyimba tomanyi biki ne bisooka bikkubaawo bugenda okuvaako ng'abantu abasinga ku myuziki bategere nti ono kyali bujjo tumuwagala naye agayimba ge teganyuma awo ne batandika bugenda okuvaako ng'omusajja bulijjo obadde olabika bulungi mu feesi ne bukakasa abantu toli bulungi oli kasiiwufu olina n'endwadde ne busooka bukusibako omugambo ogenda okuva nga nawo bukubi sirika busirisi kyengamba musajja wange pazo sirika busirisi bakuvume badde eno bakuwaayirize bakuzze eri walya ssente wakola biki simanyi kati babanja akataago bamugambye tuwesse busaa waffe simanyi wali eza panado simanyi wali eza biki amubuuze kati musajja wange gulabiti yali amanyi asobola okuwangula abaana banno tobasobola bano ku intaneti ekisooka bangi tebalina kyakufiirwa balina data balina wifi bakola vidiyo batunula mu kamera omuntu atunula mu kamera nalaga feesi ye n'akuvuma oyo taba muwango
omuntu atunula mu kamera n'akuvuma n'alaga ne feesi oyo taba mwangu aba talina kyakufiirwa nze nkubula abaana ba Nuupu nze mbamanyi kati musajja wange Pazo bw'omusabire waliwo ngambe Mukabata naawe oli mutiitiizi nnyo kambere mutiitiizi kambere mutiitiizi Mukabata naawe oli mutiitiizi nnyo kambere mutiitiizi naye nga gembagamba ge mazima ekyoko busajja bungi buli mu nsi bukola vidiyo buyina za akawunti tosobola buwangula mpozi ng'oyina mpozi ng'oyina amagye agakulwanira obusobolako n'osobola nomanya nti kati nze leero sigenda kuyomba bafaani bange kabayombe kabaddemu oyo kabaddemu ono kabaddemu naye nti obwetuno obunuupu obwerumbire tosobola kubuwangula ku intaneti wano bunzika bukubye ekigo wano zina abantu bange besigenda kwogera obusajja bwabunzika intaneti bubakubye ekigo ku intaneti wano so kyekyo omusajja wange Pazo eddoboozi lifudde alinamu kuyomba nabusajja yina eddoboozi limusaakadde alowooza agenda kumatiza abasajja musajja wange ayinza okuba tannalya ku ssente za gavumenti musajja wange ng'ali kwalaali waliwo agambye Kabata blocking nga John ali waledi program Pazo musajja wa amaanyi Pazo musajja mulungi musajja wa amaanyi wano amaanyi gabadde nago internet ibadde mutegera bambi nga internet yamuwagadde tena sirika John ali mu kuntiisatiisa John yena antiisatiisa antiisatiisa nze omusajja wa Nuupu mbumanyi nze bwannumba nga wano neesirikira ne bunvuma nensirika omusajja bwavuma nga wano nensirika obusajja bwa Nuupu mbumanyi nze saabuddamu onaddamu bameka oddamu we South Africa ng'owe Dubai asitula boddamu we Dubai ng'owe Canada asitula boddamu we Canada ng'owe gundi asituka boddamu ng'ono we gundi asituka kati ona abasobola tekyulina okukola kusirika ne bakuvuma nodda mu biwoozi byo nojja n'okuba biwoozi byo kati awo Pazo wange wasobola era Pazo nakuba nkyamunoonya nalabika agenze ku show ninawe mulengedde alaga badde nkyamunoonya naye kadaaka naawe badde nkyamunoonya mugaye Pazo omanyi musajja wange baku basajja sirika da mu music wo da mu gaboozi go gali gobadde otukuba da mu vibe zaffe ezaawana eza bulijjo abantu baseke n'ebyokulumba abaana beesonyiwe bakuvumeyo bakuvume ennaku 2-3 ebyo bijja kuggwako osigale nga tolina kyofiiriddwa olaba ne musajja wange VJ Junior abasajja baamuli bubi VJ Junior abasajja baamuli bubi naye VJ Junior gwe vidiyo meka z'omulaba nga yabaddamu n'alumba direct nga Pazo omulaba awemudde n'okuwemula kamala okublockinga ano kubisiraani kituufu wamma wedda kituufu nnyo Kabata ky'omugamba ge mazima mubawaga nnyo waliwo agambye mmwe mubawaga nga tebannakuvuma waliwo wano bamuta Kingston Ronald agambye muffe tubawaga nga tebannakuvuma bwe ba tebannakuvuma olulaba nga tubawaga naye kebalitandika okuvuma bwolitegera nti asirise teyejjusa kituufu James Kasasiro mungi mu comment kangezeeko okuwera live nga tebannakuvuma bw'okakasa Pazo yasoose ne yeetonda n'amala nadda yeetonda ku makya ekinyegenyege kya live ne kijja n'akoma ate n'ayonoona ne yeetonda ku makya naye kati ate yabadde yeetonda nga yeetonda ki yabadde yeetonda nga yeetonda ki nawuleko ka video nga yeetonda bannaye mu nsonyiwe kati nga weetonda te weetonda ki kitegeeza we weetonda basajja babeera bamaze okuwangula asirisa obusiisi n'oteetonda toyina musango ate weetonda byebyomuku musajja wange Pazo weetonda biki namulabye nga yeetonda yina yeewombeese ayambadde ku gawuni oba yabadde mu kisenga atudde ku kitaana mbu yeetonda mubannange mu nsonyiwe nga weetonda okoze eki sirika busirisi dda mu vibe zo